Ekkanisa ya Uganda olwaleero etandise okusonda ensimbi ezeetaagibwa okununula ekizimbe ky'ekkanisa ekya Church House ekisangibwa ku Kampala Road mu kibuga Kampala wakati ekyolekedde okutwalibwa bbanka olw'ebbanja. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yakulembeddemu enteekateeka eno era ono atandikidde mu bulabirizi bwa Kampala mu Lutikko ya All Saints e Nakasero mu kibuga. Bw'abadde akulembeddemu okubuulira mu maka ga Ssaabalabirizi Namirembe mu Kampala, Ssenkulu w'ekitongole ekitakabanira okubuulira enjiri Reverend Canon Captain Titus Baraka era omusumba w'amaka ga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda asabye abakristaayo bonna n'abagaliza ekkanisa ebirungi bawagire ekkanisa mu kusoomozebwa kw'erimu kaakano. Ekkanisa ya Uganda yeetaaga ensimbi buwumbi 6 okutaasa ekizimbe kino ekiyitibwa Church House nga kyabalirirwa nti singa abakristaayo akakadde kamu buli omu awaayo emitwalo 6 ebbanja lino lisobola okuggwaayo. Reverend Canon Captain Titus Baraka agambye nti abakkiriza balina okuyiga okuyita mu mbeera newankubadde ng'esoomooza ekisusse ng'okugezesebwa ekkanisa kw'erimu kaakano. Nnaku zino eggwanga lyaffe n'ensi yaffe erumbiddwa bintu bingi nnyo ebisoomooza obukristaayo. Waliwo endowooza ez'enjawulo ezijja abantu nti temuteekako ebintu bya Katonda byakubabuza kasita obeera ng'olina ssente, kasita obeera ng'olina obulamu, kasita obeera ng'olina ebyo biri nnaku zino. Abalala bagamba bagiyita lifestyle nti olina engeri yonna beera n'eddembe ly'okweyisa nga bw'owulira. Awanjagidde abakristaayo okwekumaakuma okusonda ensimbi zino okusinziira ku busobozi bwabwe nga Mukama bw'anaabasobozesa. Reverend Canon Captain Titus Baraka era annyonnyodde nti mu bwetaavu obuliwo balina akawunti ey'enjawulo gye bataddewo mu banka ya Equity ng'emikutu gy'essimu okuli ogwa MTN ne Airtel abantu kwe bayinza okuyita okuweereza ensimbi ezo. 03920 8 eyo sente za Uganda mu Equity Bank osobola okutwalayo oba osobola okuwaayo. Bw'otuuka mu Equity Bank ogendayo n'ogamba nti koodi yaffe eri 001193 eyo bw'owaayo bajja kutegeera nti sente ezo za Church House ate naawe n'erinnya lyo ne ligenda kuli. Bw'obanga osobola okuwaayo ng'olina sente mu MTN gwe kyokola nyiga bw'oti munyenye 165 n'onyigako munyenye n'oteekako 4 n'onyigako munyenye n'onyigako 4 n'oteekako akadaala. Bw'omala wandikako ekigambo Equity Bank nga totaddeeko akabanga mu bigambo Equity ne Bank ye koodi yaffe. Abalunzi b'ente mu disitulikiti y'e Mubende bafunye ku ssuubi ery'okugema ente zaabwe ebiwuka eby'enkwa ezibadde zizimazeeko emirembe. Ssebuufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Akulira ebyobulunzi n'obulimi mu disitulikiti y'e Mubende Dr. Sematimba Mukasa awadde abalunzi essuubi mu kitundu kino abadde batakyalina bwesige mu ddagala litta enkwa. Dr. Sematimba ategeezezza nti nga bwe waliwo enteekateeka egenda mu maaso mu kunoonyerezebwako ng'eno bagenda kufuna eddagala erigema ente enkwa. Annyonnyodde nti kino kituukiddwako oluvannyuma lw'eddagala erisinga obungi eryeyambisibwa mu kufuuyira enkwa kuva ku nte mu kiseera kino okubanga terikyakola era nga buli ebazifuuyira enkwa zeeyongera bwongezi kunyirira n'okutigomyanga ente ekiviiriddeko abalunzi okufiirizibwa. Annyonnyodde nti senga enteekateeka eno eneeba ewedde ab'ente zonna zigenda kugemebwa enkwa bave ku nkola eriwo kati enkadde ey'okusooka ng'ozifuuyira eddagala eritakyabayamba. Bannaffe ba donors baga nti liberalizing mukize buli muntu asuubule. Wali obuzibu kwa ne control. Bawuli ministry webanga ya controlling eddagala lino n'erireeta n'eribaako ne control. Nga gavumenti yaffe ennungi n'etandise okukiraba bagezaako kukola vaccine yo kugema nga olaba covid bagala balu vaccine ya covid kati bakuba ente ne bakikuba ka vaccine kano enkwa bwe gy'okugiruma enkwa yeefa. So research mu exercise project yagiriko nnyo olina balifundise kijja kuba kituyambe nnyo. Kino wekijjidde ng'abalunzi bangi mu disitulikiti eno y'e Mubende beekokkola ekizibu eky'enkwa ezibatigomya obutasalako nga bazifuuyira eddagala ne bawalirizibwa n'odditabulamu ery'omuddo naye era enkwa ne zeerema okufa ekibaviirako ate okufiirwa ensolo zaabwe. Ssebuufu baana ba Kintu, CBS FM e Mubende.
Omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Pookino Judy Muleke mwennyamivu ku ngeri obutonde bw'ensi gye busaanyizibwawo mu ssaza Buddu. Pookino asinzidde ku ssaza Buddu ekitongole eky'obwannakyewa ekirwanirira obutonde bw'ensi ekya Biodiversity Conservation Foundation bwe kibadde ekyegasse ku nsi yonna okukuza olunaku olw'obutonde bw'ensi olukuzibwa buli nga 5 omwezi ogw'omukaaga nga bano balukuzizza nga basimba emiti ku mbuga y'essaza Buddu. Pookino agambye nti ebibira bingi bisaanyiziddwawo nga wamu n'entobazi okuli mu Lwera, olutobazi lw'omu Lwera n'ebitundu ebirala, era n'alabula abagufudde abeefunyiridde omuze ogw'okufuna ensimbi mu bibira nga bino nga basaanyawo obutonde bw'ensi. Naye tulutuuseeko mu mbeera nga obutonde bw'ensi ffe nnyini ffe tubweyonoonera, nga tulowooza nti ebibira tebirina mugaso gye tuli, nga tulowooza nti entobazi tezirina mugaso gye tuli, nga tulowooza nti ensozi oba n'obusozi n'ebintu byonna ebitonde bigenda mu butonde bw'ensi obwo tebirina mugaso gye tuli ffe kasa tuba nga tubijjamu ssente. Njagala okwebaza ennyo bannaffe aba Biodiversity Conservation Foundation BCF, ekitongole eky'e Masaka wano ekituyambye ennyo okulaba nga ensonga y'okuzzaawo obutonde bw'ensi n'okubuwa ekitiibwa bagitaddemu nnyama. Akulira enzirukanya emirimu mu kitongole ekya Biodiversity Conservation Foundation Kutamba Wilson ayongedde okusaba bonna abateekateeka emikolo basoosowazenga ekyokusimba emiti ku buli mukolo n'asaba n'abali ku nnyanja bagikuume. Ffe ng'aba Biodiversity Conservation Foundation tusaba bannayuganda bonna, bannaafrika bonna n'ensi yonna nti olunaku bwe luba lulunga uzaaliddwa leero simbayo omuti. Tubadde tusaba zi keeki ze basala ku lunaku lw'okuzaalibwa tuzireplacinge n'emiti. Ogenda awantu osimbewo omuti ng'owezezza emyaka 10. Bw'oweza emyaka 5 otunulira omuti ogwo gwasimba ng'olina emyaka 10. Awo tujja okulwanyisa eno embeera. Mu address ya President Joe yatulaze nti Lake Victoria mu March yatuukako ku level gyetatuukangako. Tunomanya nti obutonde bw'ensi buba butabu. Era tulina okukola ennyo kwe kuzzaawo ebibira, kwe kusimba emiti buli wamu. Abakulembeze b'Obwakabaka mu ssaza Mawogola beebazizza Obwakabaka bwa Buganda ne Radio Kyabasa olw'okutandikawo enkola ya CBS Pewosa eyambye abantu ba Kabaka okukyusa ku mbeera y'obulamu bwabwe. Omwami wa Kabaka w'omuluka Mumyuka Manyama Frank Luswata abadde akulembeddemu abantu mu musomo gy'enkulaakulana egikwata ku CBS Pewosa agambye nti bafunye essuubi ery'okugula abantu baabwe amaaso wamu n'okubatandikirawo emirimu era n'okubayigiriza entandikawo y'emirimu mu ngeri y'omutindo ate n'okutereka ensimbi mu biseera nga bino nga beeteekerateekera ebiseera ebizibu n'okukuza ekitundu kyabwe. CBS Pewosa tubadde okusinga tugiwulira mu bitundu ebyenjawulo naye nga ffe tubadde tetunafuna mukisa wadde nga tubadde tulinawo enteekateeka z'ebibiina byaffe ebyenjawulo mu kitundu muno naye ng'okusinziira ku bye tuwulidde bane bye batusomesezaamu ate tulabye nga CBS Pewosa eyinamu ekyenjawulo kubanga yeeraze nti oluvannyuma lw'okuyigiriza omuntu nti alina okutereka era n'ayiga n'okwewola ate egenda emuzimba n'eyongera ku ddaala eddala n'okusingira ddala ery'okufuna projects. Abalala beetabye mu musomo guno bagambye nti bafunye essuubi okuwona obwavu nga CBS Pewosa bawonyeza ebibiina ebibadde nga bitandika nga tebiina musingi naye baleka mu maziga. Nyanzi Goleti omusomo gwenfunye ndabye Pewosa mwavufu ku bino ebibiina eby'omu kitundu kubanga Pewosa laka mulimu amazima ate n'okwagala. Nze Sam Kizito nsanyuse nnyo okufuna omusomo gwa Pewosa wano Ruuma era nsuubira nti abantu betubadde nabo Pewosa bajja giwagira era ejja genda mu maaso ate nga naffe nze kennyini nfunye essanyu olw'ensonga nti bulijjo nkyagala nnyo kibeerewo wano naffe mu kitundu kyaffe tubeere mu kibiina ekyo ekya Pewosa era kati neekakasa okuba nga nja kusitula abantu mu bumpowooze ekintu kino tukyongeremu amaanyi ekya Pewosa. Ssekabira Charles Lubega okuva mu Buddu CBS Pewosa Sacco yakulembeddemu okusomesa abantu b'e Ruuma Mawogola n'abakuutira okubeera abamalirivu n'okutambulira wamu. Emikolo egy'okukuza n'okujaguza olunaku lw'abakyala abafumbo abakristaayo mu busumba bw'enkumba mu bitundu by'Entebbe gitandise ku kkanisa y'Omutukuvu Mikairi e Nalugala. Omusasi waffe George William Kakooza kaatuwa ebisingawo.
wetujjidde ku mpewo ng'emikolo egy'okujaguza olunaku lwa Mariyamu olw'abakyala abakristaayo mu busumba bw'enkumba gitandise n'okusaba okwenjawulo okukulembeddwamu Bishop George William Sennabulya ku kkanisa y'omutukuvu Mikayiri Nalugala. Omubuulizi w'ekkanisa y'omutukuvu Mikayiri Nalugala Frida Nalumansi Lukwago atutegeezezza nti bayise mu kusomozebwa kungi okuteekateeka olunaku luno nga byonna ebisinga bivudde ku mbeera egenda maaso mu ggwanga ey'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Mukama waffe yeebazibwe okusomozebwa kwe tusanze mu lunaku olwaleero tusomozeddwa olwa COVID-19. Twandibadde abakyala bangi nnyo era twabadde tutegekedde abakyala nga 12 naye olw'embeera ya COVID tusalawo okubeera abantu abatono bwe bati. Ekirala nti biki bye tusuubiramu oba ebyo twenyumirizaamu twenyumiriza okubeera abakyala abafumbo nti ekkanisa enywevu erina okubeeramu abafumbo erina okubeeramu abantu ab'enjawulo. Abo banaffe abandi badde nga balujjaguza naye nga tebalujjaguziza mbasaba beeyongere mu kintu bajja tuyingire mu kibiina kino kubanga ekibiina kino kirungi kirera kituleze ng'abaana kituleze nga bamaama era bwekulaba nti tufena tuli basanyufu. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika asabye abantu abaagala obutonde bw'ensi essira kaakano baliteeka ennyo ku kusomesa abaana nga balaga amakulu n'ekitiibwa era n'emigaso gy'obutonde bw'ensi. Ssentebe Matiya Lwanga Bwanika abadde aggalawo omusomo gwetabiddwamu abatuuze n'abakulembeze era n'abayizi okuva mu bitundu eby'enjawulo ku ssomero lya Good Samaritan Primary School e Namusera mu kukuza olunaku lw'ensi yonna olw'obutonde bw'ensi n'agamba nti abaana abato balina okulwanirira obutonde okutangaaza ebiseera byabwe by'omu maaso. Kati abaana bali kyeva mbasaba bakikwate bamanye nti obutonde bw'ensi kintu kikulu. Kati mu mulembe ogwamme guno ogwaffe gugenze Allah yagugerera nga gwa kifere gwa babbi gwa baddu teriyo kibi nga kubeera muddu wa muddu. Buli lw'oddira omuddu n'akulembera aba ayagala obonebona okusinga ye bwe yakola ki. Kati gwe mulembe tulina okuteekateekera abaana bali nga bwe musoma mu kitwale nga kikulu omuntu baba akola awali green nga wakuguli toyitawo tolinnya ku muddo totema muti ali wano okulaba nga tukyusa mu mind kati osanga omugagga omu n'aleeta amagulu 10-50 aziyingizawo lwakutaano kati akawungeezi ng'abakozi ba gavumenti tebaliiwo nezisomba ettaka nga ziriwa muki omwapolisi yali takola omugagga afubutukaawo mu ndeeba ne bumashini buno obusala embaawo 20 abasajja ne bayingira ekibira nakatuulira wano bakikoze eki bakisudde ku ttaka basala mbaawo kati nga kitegeeza nti okujjako abaana baffe bali singa bayiga bagenda tuya niyo omulembe ogwaffe gufuuse bantu baluvu nnyo ate tekiringa muntu kubeera ng'abadde munaku nnyo n'afuna obuyinza. Akuliddemu omusomo guno Harriet Nankya akulira ebyo ebibiira mu disitulikiti Wakiso agambye nti balina enteekateeka y'okusomesa abantu mu byalo byonna n'ekigendererwa eky'okutaasa obutonde bw'ensi. Ekimu ku butonde bw'ensi obusinze okwonooneka by'ebibira nga byakendeera kati biri 9% ebyali 24% nga tulwana bulwanyi waakiri tubizze ku 12% nga Wakiso disitulikiti y'emu ku disitulikiti ezisinze okukosebwa kubanga tufuuka kibuga ate abantu basenga mu Wakiso batema emiti industry ziri mu Wakiso buli kimu kiri mu Wakiso so ne tuba nga n'ekimu ku bisinze okutemesa ebibira okuggwawo kwe kufumba kuba abantu baffe 9 nga ku 10 bonna bakozesa nku oba manda abantu less than 1% be bakozesa amasannyalaze oba gaasi so kitukakatikako ng'ekitongole ekikuuma obutonde bw'ensi okuleetera abantu amagezi agayinza okuyamba okutaasa obutonde bw'ensi nga tukekkereza enku n'amanda. Ng'ekereziya Katolika mu nsi yonna ekuzza sabbiiti entukuvu ey'omugaati ne vviini Cathedral Administrator wa Lutikwa Irubaga Reverend Father Achilles Mayanja alabudde abatirimbula bannaabwe beekuba mu mitima. Bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya Misa Irubaga Reverend Father Achilles Mayanja ategeezezza nti ebikola eby'okutirimbula abantu si bya Bwakatonda nga n'olwekyo ababikola basaanye badde eri Katonda. Tuveemu okuttiŋŋana abantu wano mu Uganda batta bannaabwe asala akakoko sala yawo akabuzi kamu tukalye Abel Katonda n'amugamba nti omusaayi gwa muganda wo gunkaabirira
awo nno mmwe n'abatula mu nkiiko ez'okusala amagezi okutta bannammwe omusaayi ogwo ogutalina musango gwe muyiwa gukaaba mu maaso ga Katonda ekiragiro tekikyukangako kigamba nti tottanga kiwulirangayo eddiini eyigiriza kutta gwejja kulooza nti bakuwadde ssente nyingi nnyo naye togenda kwekweka mu ssente omusaayi gw'oyiye gujja kulondoola paka era ojja kusasula baba babawa ssente mugende mutte bannammwe mumanye nti obudde bujja kutuuka mugasimbagane ne Katonda bakubuuse nti kaakati ono watta waaki n'ono watta waaki awo nno Yesu Kristo gwe tufuna akyuse obulamu bwaffe. Let us get transformed by the body and blood of Christ that we receive during the mass. Era tubale ebibala ebirungi ebyamwoyo omutuukirivu ebibala ebyokwagalana ebibala eby'eddembe ebibala eby'essanyu ebibala ebyokusanganamu ekitiibwa. Panaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja tunaddingana edda.